kati ziweze wiki 3 okuva we yalwala ewamuona kati mwezi mulamba a full month nga takola ki nga tali ku social media naye ajja kuwona tata wange ajja kuwona lero weziweze wiki nga 3 abantu bangi mu misinga naye nga abasawo bakola buli ekisoboka okulaba nti adda naakola so abasawo bakola buli ekisoboka okulaba nti awona era ne bazanya abasawo b'ekisubi bakoze omulimu gw'amaanyi abasawo b'ekisubi mukoze omulimu gw'amaanyi so byebye biri awo leero wegweze omwaka mulamba omwezi nga tamale mirundi senior taliiwo naye nga abasawo bakola buli ekisoboka okulaba nti bamuwa obujjanjabi naye nga ajja kuwona mwe bali kutusabira mwe bali kutubeererawo ate mwe bali kutwagala abantu bangi munkubidde ku masimu abantu bangi abali ebweru w'eggwanga munkubidde kitegeera okuva taata wange we yalwala mbeebaza nnyo bambi olw'obuvunaanyizibwa abamusi bamanyisi balabangako abantu bangi nnyo wano mu Uganda munkubidde ku masimu ever since my dad went sick it is now a month kati guweza omwezi nga mulwadde yalwala naye ebisigadde abasawo bakola buli ekisoboka era ajja kuwona kimanyi ajja kuwona twongeremu bwongezi saala n'ebirala we binaagoberera just eyo update Junior nine eddagala lya habo gowa habo tujja kuyita edda owa habo bantu banyo munkubidde nti mwina amadagala ga habo agakola musooke mulindemu tujja bayita tujja bayita mwana ntabula habo Junior nina amaanyi nine eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nsobola oddiwa taatawo lindamu mwe tujja bayita edda aba habo right now katusooke tukole abasawo abazungu basooke bakole the medical fraternity kati mwe aba habo tujja bayita edda seyo olwaleero bwentyo bwenjitandise ebintu bingi nnyo ebibaddewo byenjagala twogereko ekisooka obukulu y'ensonga ya Bizonto ensonga ya Bizonto ebadde nnyo mu ddiiro nga bagamba nti abamu ku Bazonto baalya ssente nze yasooka okuvaayo ne mbagamba I was the first Ugandan nze Junior sigaba mawulire mafu buli kyenjogera mba mazo kinoonyerezaako era nze yavaayo ne mbagamba nti Bazonto baalya ssente nze yavaayo ne nkibagamba abamu ne munvuma abala ne mugamba mbu Bazonto mbawalana naye byagenza okumaliriza nga mwenna mukkiriza nti Bazonto baakasente baakalya bagende wa Gen Salim Saleh si Bazonto bonna Bazonto bali babiri abalya ssente bagende wa Gen Salim Saleh Bazonto aba ababiri ne bafune ssente njukira baali balimba abantu nti bali mu struggle naye akasente ko Bazonto baakalya era nze yasooka okuvayo ne mbabuulira amazima ne mbaga ati ekyabadde wa Gen Saleh Bazonto akasente baakakoze ki kyesi bambagamba nti obeereyo oli mu struggle naye nga abantu bali ku maanyigo bali ku nnakuyo bali kubonaabonaako bali ku busiru bwo balya ssente Bazonto bo baalya kati nempuli abasiru nga bagamba mbo babakwata ne babateeka ku mpingo teri gwe baateeka ku mpingo nawulidde Dr. Tyamala olimba ng'ogamba mbu Bazonto gende wa Gen Saleh mbu babateeka ku mpingo ekyo kya bulimba bagendayo balaba ne video njina nga bali ewa Gen Saleh I have the video nga bali ewa Gen Saleh basitula obutebe bagende batuule wali wansi mu buti we bamiitingira omunene tewabaddamu okulimba teri Zonto yali ku mpingo ate si gwe gusoose nga bagenda era saga baddemu balima nti guno gokka gwe gwali gusoose it was not the first time nga Bazonto bagende wa Gen Saleh okufuna ku nsimbi ate sente ze babawa temwali mu bizibu byammwe temwali mu eziyambira struggle babawa sente ku bizibu byabwe they went to sort out their problems so saagala bulimba obwo butambula mbu baba kidnappinga bune babateeka ku mpingo bagendayo nga balaba ate si gwe mulundi ogwali gusoose nga Bazonto bagende wa Gen Saleh
ogwo gwalinga gwakuna zonna video nzina wano buli we bagenda nzina kaidi yazimpa mukitegedde ekintu ekyo so saagala baddemu babalimbe akasente ko baakabawa era Bizonto gwe kisajja gwe Ssaabazonto oli kisajja oyagala nnyo sente nkumanyi mwekyo ekiwala ate ekyo kyogenda otambuza mu Ssaabazonto n'Abazonto kumbo oyagala nnyo ennusu kisajja gwe ate bw'olya sente ne weekaza banno Bazonto banno abalyako sente ogenze wa Gen Salim oyogedde ebizibu byo ekyayo kyagala nnyo sente nkimanyi ekyo Ssaabazonto olidde bakaaba nno mu kibiina ekyo abo bonna Bazonto abasinga ekyo Ssaabazonto kyali adda bakazi baabwe ekisajja ekyo tekiroze kisula nansama ebimu ku byayawudde Bizonto sina sente za Gen Salim dogeri susse beero zaabo Ssaabazonto sibaya Bizonto gwe batunuulira emimwa kufuuwa mindi gwe mulimo bwe comedy ekyo ekibiina kyali kyayawukana dda lwa ddogo na buli omu kulya muka munne nga Ssaabazonto gy'emirimu egyo ebiri gyakola kuloga banne kulya baka banne na kukima sente wa Gen Salim bisatu byabadde akola ekyo ekisajja kirina enkwe nkwe zokka ze zakimeze envi ate abasajja ab'obuwala atanyenda mbeekengera ekyo ekisajja kyakiwala naawe okirabira ddala wali ologa banno gwe Ssaabazonto osiba masabo bano balyako sente ewa Gen Salim ogendayo kiro tukooya abantu abalya sente za gavumenti ne mwebuzabuza ati muli mu struggle mulekerawo okulimba abantu n'okumanyira bannayuganda musiba wa Gen Salim mulya sente oluvaawo nga mwewakana bwe baakutwalira ku mpinga ezaawa ogwo tegwali mulundi gwa kusatu nga Ssaabazonto ogende wa Gen Salim ogwasooka baakuwa mmeka tewagende wa Gen n'omugamba nti nyumba yo oyagala kumaliriza nyumba yo lwaki mulimba ensi mbu muli mu struggle ngate mukozesa abantu bawagire bikontenti byammwe eno we mubalyamu enkwe mululu gwe kubasumbuwa Bizonto people have supported your content naddala gwe Ssaabazonto gwe kyano kikiringa ekitategeera kirya sente ekyo kiringa mayembe kitulanga obubina bwali lipazo naye bwekiraba kyekaliza mu kamera tewali yewa genero saakusangayo sina video yo nga tusitulobotebe tugende tusange genero tewali yewa Gen Salim Saleh saakusangayo kisajja gwe twatula neri wansi mbuti kiri wano nyini kyebuzaabuza mulekerawo kulya sente za gavumenti aye nemala ne mugamba temukwatagana nayo mu bizibu Ssaabazonto bye wayogera temulimu kiyamba struggle nze bane natamwa hypocrites natamwa abantu benkwe bw'oba olya sente za gavumenti vaayo okyogere naye ne mwerimbika mu struggle y'omusajja muli mu kufuna mu Bobi Wine muli mu kufuna musaayi gw'abaana ekyo ekisajja Ssaabazonto kyankwe kyonna emimwa kufuuwa mindi kisajja gwe kyekikusumbuwa n'ologa banno obalyako sente bakazi baabwe obalya Ssaabazonto weefudde ki kati wafuuka Ssaabazinyi kati gwe Ssaabazinyi tolina gw'otaliza mu kibiina naye kali akakazi ka Bizonto nako katuusa okuva mu kibiina kukasabiriza ate Ssaabazonto lekeraawo ebintu by'okusabirizanga banno kiri ekisajja kyewagenda nakyo wakirira mukazi we kajja naye alimba nnyo oyo Ssaabazonto kirya sente ekyo naye bwekyakewa kyeyamba Ssaabazonto n'Abazonto Bizonto kati nno muzontoke kyekiseera muzontoke omanyi Bizonto muli Bizonto abaddala kyekiseera kati muzontokera ku sente zaamu ewa musolo bwema mbadde Bizonto kati muzontoke muddemu akategeera toyinza kulya sente ku banno bwotyo kati YouTube yagenze nyiniyo yagitutana awo nga nvuddeyo n'abalabye muvuma Vijje Jr gwe Vijje Jr mpuliriza bulungi muntagingire Vijje Jr njagala muntagingire Vijje Jr jewana gwe Vijje Jr mpuliriza bulungi kenkulaba nga weetonda togeza ne weetondera abagwagwabo Vijje Jr togeza ne weetondera abagwagwabo Vijje Jr sinika ebyo ebinnyo naye kyekitu ekikula ensujju kenkulaba nga weetonda nga weetondera wakoze musango ki nga Vijje Jr wakoze musango ki toyina musango gwe wakoze era Vijje Jr tebaddamu n'okukumanyira va ku bino bifeeri ebyalemu ensi
Biri yeche yo kyabirema enakwe bisekulide tabe mabega bibukira buli omu ebyo byana bibukira buli omu bibukira banadini bibukira banabyabufuzi bibukira obwakabaka kati byabukidde Vijay Jr nange byambukira dda tebina mulamwa biri eyo byasamiridde those are failures and Vijay Jr abantu abali mwensi tebalina kibagamba failures can't tell you anything na wetonderani ebyo bivubuka ebyo binyenkwawa ngani abimanyi ebyo Vijay Jr zimbi erinnya lye emyaka 2 20 years down the road you are building ngodamu ebyo ebisiro Vijay Jr abani abamanyi simanya umarumazi ani akumanyi mba bacho samo filimo ye director wayo era muri mazike you are apes Vijay Jr kitu wakola kitufu ago mazike those are apes mwenga mumanyirani mwe bavubuka mwe mwakayigo okwesangula mugambe Vijay Jr abetondere kuki ngamwe bani biringe ebyoya temuddamu kumanyira abantu wano muba twetondere oyina kigwe mu Uganda gwe masikini oyina ekizimbe wano toyina na toy you don't even have a pit latrine mu Uganda oli South Africa ovuga uba je baba gwengani so gwe Vijay Jr sikulaba nga wetondedde embwezo those are dogs bale mwensi bamanyira buli muntu baleke nse bafundiridde abensi ejja kubakuba era Vijay Jr tewetaga na baddamu. Don't waste your time on those idiots. Some of them don't even have proper jobs. Nga bakutisa kuchi. Fala kwagala we tuli Vijay Jr. You have so many people who love you. Atwana so bijje wakoze. Vijay Jr abadde ayogeranga film ngatekamu amanya g'abantu. Yayogeranga film natekamu Edi Mutwe. Did Edi Mutwe complain? Vijay Jr yayogera film natekamu erinnya lyange. Junior mudogo. Did I complain? Bino just binonya publicity bivubuka biriawo tebina byakola bimanyira abantu lero bibukira obwakabaka encha bivuma parliament encha bivuma banabyabufuzi nabyo byennyine byevuma tebaddamu okukumanyira abo baferi yabale mwensi they are dogs bali ali ku mawanga ensi yabafundirira bali muziuba muje bogerere ebyobufuzi so Vijay Jr toyina musango gwe wakoze you have no case tebaddamu okukumanyira nga batandika batya ezembuzi tezina na business zibukira buli kitambula lero kabaka walwala nga bamubukira president Museveni nga bamubukira speaker bamubukira both they are ever jumping tebayina mulamwa tebayina kiddako esitwago yabwe ya teina kiddako kati nawe bakubukidde mu wiki bajja kuba babukidde omulala abo babukira bubukizi every week bafuna gwe babukira so Vijay Jr take a leaf vakumbwezo those are dogs embwezi taluma zibogola nnyo abasinga Vijay Jr okuvuma bali bweru waggwanga ensi yabalemerera let them shout bajja kuba bulungi abo babukira buli omu bavuma Katikiro weate bavumye Katikiro encha balumba Buganda weate balumbye Buganda luli bavuma banadini so boss twago yabwe yakubukira so Vijay Jr we love your movies nze nkuze ndaba filimu zo era ngo ziteekamu amanya babukira ye content waabwe so bafuti bigere mujja babulungi bamanyira ate noloza bangi batono bafuti bigere ebyabalumye mbukubanga mu filimu babata amazika ago these monkeys kati gwe umaru kisekani akumanyigwe oyina monopoly kulinya tekayina chekali kavubuka kabeerawo bwekefula akategeera tekategeera Bizonto bali eno bali asete kali South Africa gendo omwe ba malaya umaruseka idibe emirimo gibuze kole ekintu ekyo gendo omwe ba malaya biri eyo mu kifo ky'okola byasamiridde bibukira buli muntu lero bivuma abanadini ekya bivuma obwakabaka loli bivuma abapolitician loli bivuma abasuubuzi mwe struggle ya mweriki struggle ya mwina mulamwaki mwe buli omu mumuvuma obuli omwegenda bujjawa Katikiro mumuvuma kabaka mumuvuma banadini mubavuma government mujivuma parliament where God get votes you idiots obulumugenda bujjawa nga buli omu mumanyira so Vijay Jr tewetondera ambwezo abo babuli nzolaba banvuma those are bullies social media ejudde babuli they bull people kasito balaga nti otidde nga basigala bakumanyira wano bavumye Ed Kenza ali bulungi abo babuli bolaba
bavuma Eddie Kenzo ne bavuma Eddie Kenzo lera ali bulungi Eddie Kenzo yomu kubayimbi kati abayine sente wano yawasa minister bavumye Bebe Cool ne bavuma abana ba Bebe Cool lero Bebe Cool ali bulungi bo bakyali mu biyumba bebasi ense kyabagunda wano teri gwe bavumye ali bubi basigaddeyo mu nnaku yabwe mu busiru bwabwe n'okulooza ati buli omu alina obbawagira mu byekisiru ekyo kyuma lukisekka kisiru nze kyakubirako essimu ekyo ekivubuka ne nagera okulaba nga tekitegeera firimu gye muvumirako Vijje Junior ya myezi 6 emabega si yakakati the film was done 6 months ago why now lwaki mugireeta kati mubuukira struggle yaggwa struggle eriwo mubuukira bantu kwa Vijje Junior firimu yagyogerera emyezi 6 last year mu June why are you bringing it now wetatu oli musiru mubula content temuyina kiddako Museveni yabalema kati bwe muna amala Vijje Junior mudda kwani people now used ani gwe mutavumanga ko mwali muwangudde ani Bobby Wine principal wa mwali eri ali mu kusoma the man is reading era Bobby Wine okoze kinagamba so Vijje Junior please don't answer these idiots omusiru tebamuwabudde omusiru omuleka mbusiru bwe Vijje Junior level joliko n'erinnya lye wakola toddamu basiru abo abensi yabakuba ate ekyabakuba baale mukola betadde mu bisitwago tebiina gye bibatwala kati sitwago ebatamye babuukira bantu buli ekibasala maaso they are jumping on people kwabo bonna abakuvuma tekuliko na yazimba nyumba Vijje Junior ndagayo omugagge yakuvumye tell me any rich person yakuvumye these are failures obulamu bubalemeredde bali bamanyi Museveni ajagenda talina gyalaga ate aleeta mutabani we kati president Museveni kateekeko mutabani we ennaku batandika olugendo lw'ennaku bavuma Katikkiro omusajja ne bwayogera ebituufu bamuvuma buvumi these are idiots Katikkiro yavaayo n'agamba nti temutwala bifaananyi bya nabyabufuzi kukwanjula which is true okwanjula ebeera culture is a cultural function mukolo gwa nnono nalabyeyo n'omusiru agamba mbu okwanjula si mukolo gwa nnono oli musiru that's culture newakwadde tuli ba Christians tetusobola kuwasa baganda baffe waliyo amawanga ng'osobola okuwasa muganda wo waliyo amawanga ng'osobola owasa kazini wo kati wano mu Buganda tekikirizibwa mu Buganda tosobola nalaba nazaalawo you can't see your mother in Buganda ayita eri oyita eno but in some cultures nazaalawo omukuba peke kati nolaba omusiru mbu okwanjula si mukolo gwa nnono you are just idiots temwasoma literature when we studied the literature waliwo akatabo bakaita African Child abasoma literature wama basoma mu bimanyi African Child akakatabo mukajjukira nga tusoma culture ya West Africa fa bakola literature omanyi mwetemwasoma the problem of this country idiots are many and abasiru abatasoma we boogera oyinza okugamba bategeera but as you read books there is a book in literature called The African Child kasomesa culture ya West Africa in fact omwana yayina tata wenga asmeltinga gold ne bakulaga how witchcraft ebyedda there's also a book called The Government Inspector abakola literature mbimanyi The Government Inspector eyaliraga corruption mu Russia temwasoma mwefuula abamanyi you see this country ekigenda okutta Uganda abasiru mweyongedde buli alina akasimu ayagala ayogere abasoma tuli wano nze njagende Kenya I'm going to migrate to Kenya wano natalina kyalya ayagala wendowooza ye kuki wasoma kwenkana ki gwa wendowoozayo ne omuntu oli mutoyi tosobola nagulira mbwa mata munaawe owa advise eggwanga lino banna Uganda tugitaase the intellectuals let us save this country omusiru n'atuula ku kabalaza tannalya nakulya asiwuusa omumwa munaye awe endowoozayo kuki taata ndowoozayo iwa osasula omusolo gwenkanaki how much tax do you pay
soko wendo ozayo ngadi onagati nti okwanjula si mukolo gwa nnono is culture. Even the way we dress nenyambala yaffe osanga omuntu nga ayambadde ekinigeria ayambadde gomesi, it is culture. Abangereza balina ennono yaabwe buli mukolo bambala enkofiira era kiswaza nnyo kimenya n'amateeka kwini okubanga alina wali kwini wa Bungereza oba kabaka wa Bungereza nga naawe oyambadde enkofiira. It's their culture. A court of the British Constitution is not written bulombolombo bw'Abangereza era ensi okusaanawo nga kalica yayo efudde. Ensi lwetandikira okusaanawo when you play on culture. Culture bwe butonde bwaffe. Kyovula Buganda ne woba oyina sente epitirivu taatawo naafe obeera mulekwa, you are an orphan. Even if you have money, when your father or mother dies, you are an orphan. Era bayita bamulekwa naawe bakuyita. So kakati my friend, Katikkiro mukulembeze wa nnono tasobola bagamba nti okutwala ebifaananyi by'abannabyabufuzi ku kwanjula kibi nolaba embuzi endiga munayeddamu Katikkiro ku by'ennono.